ekitanda kyange kye nagula emitwalo 7 saakyebakako na myezi giwera 3 nenkitundira mu bulumi nga n'amaziga gampitamu ku mitwalo 14 olw'enguzi eri ku kisaawe kya Uganda eky'Entebbe. Nze golaba nabukingira tiketi yange mu budde, ensi mwe nali ngenda nempa visa mu budde, nentuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe mu budde, naye waliwo akakazi akacekinga paasipooti katunula mu paasipooti yange ne kaŋŋamba lino erinnya Mawanda ennyukuta M teyatereera bulungi ekyamyemu. Naŋŋamba ate ekyo kisobozesa okugaana okutambula. Ne mugamba madamu, what's wrong with my name? Naŋŋamba ennyukuta M mu linnya Mawanda teyimiridde bulungi. Ne mugamba madamu nga gwe kennyini osobodde okusoma erinnya lyange kati buzibu ki? Ne kaŋŋamba please, I'm not here to exchange words with you. Are you ready to move? Ne mugamba madamu I'm ready. Naŋŋamba funa emitwalo 3 ogiwa omwami oyo nze nkukolere ku bino ebintu bwangu otambule. Ekyo bwe kikulema, I don't have any solution with you. Omukazi n'ankwasa passport yange mu bulumi obw'ekitalo mu nsawo nalinamu emitwalo 16 gye nali ngenda okutambula najjo nga siina kyakola kirala. Nenkubira maama essimu ne munnyonnyola. Maama naŋŋamba obudde buno nga siinaawo sente ino nga neetaata emitwalo 14 okusobola okuwa ekyoja mu miroba n'abakazi. Maama naŋŋamba siinaawo sente, nalina ekitanda kyange nga nkirese waka. Neŋŋamba maama genda ewa Muzaffaru abajja ekitanda kyange ekyakuweemu sente zaakuwa. Muzaffaru najja ekitanda n'akigulawo nga yeeraga n'okweraga ku mitwalo 14 nensasula emitwalo gyabwe 3 nga nze ekimanyi nti eno nguze ewedde emirimu nsobola okuyitawo naye nga lwaki mututulugunyiziza ku kisaawe kyaffe eky'ennyonyi Entebbe. Abaana bangi batuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga requirement si zonna ezeetaagisa bazirina. Abantu ne batandika obba kyangaawo nga baagala kubajjamu ekintu kimu sente. Maidi alaba vidiyo eno gitambuze etuuke ku bakungu. Ekitongole ekya Civil Aviation Authority ekya Uganda ekikola ku ntambula emirimu gikiremye, enguzi esusse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bannayuganda bannaffe batulugunyizibwa ku kisaawe. Otuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okutambula, puleesha ne zikwata, sukaali nakwata nga tomanyi kikiddako, nga toli shuwa oba onaatambula n'okutambula. Gavumenti mufune kye mukolawo ku kisaawe ky'ennyonyi ku bintu ebikwetaagisa. Kati kuliko ne ssente enkalu wakati wa $10 ne $3. Zino tebazikusabira era tewali risiiti. Kigenda kubeera kizibu nnyo abakulu tutegeeza nti tebamanyi bawala bano, naddala abawala b'osisinkana okucekinga in. Kizibu nnyo okutugamba abakulu nti temumanyi mivuyo gikolebwa, naye bwe kyanga okwogera kuvaayo tewali muntu yali asituse kutugamba nti gundi ne gundi baabagobye ku kisaawe Entebbe olw'okujja enguzi ku baana. Naye enguzi ku kisaawe kya Entebbe International Airport ya kyere. Bakulesa ennyonyi ng'ogirengera wali. Mwetegeke ogende ku kisaawe bakugamba amanyanga, tandika okukuba enduulu y'obubbi. Abaana abo mbamaakinge amanya gaabwe mugasome. N'otuuka omwana n'akutunuulira ng'ekyenyinyalwa. Mwana naki ku kisaawe ky'ennyonyi? Nga ffe tumanyi buli muntu akola ku kisaawe, buli muntu akola mu nnyonyi alina okuba nga alina ka smiling face, alina okuba nga she is welcoming. Buli muntu ajja, naye gwe muliwo kwenyinyimbuka emirimu gy'abakitammwe. Naye abakulu ku Entebbe International Airport, Minisita Katumba Wamala, baani aba Civil Aviation Authority, temugenda kutumatiza nti abantu bano temubamanyi. Temugenda tumatiza okujjako nga mutulazeeyo 5-10 bemukute ne mubagalira. Naye ekyo bwe kitali, tugenda kusigala nga tugamba nti ku ssente ze basolooza mulinako share. Naye gano ge mazima, abakulu tebajja kuwulira. Okaaba kubaddewo, okulajana kubaddewo, kati ke kaseera twetaagamu abalalu. Abalalu be batya okulaya enduulu y'obubbi ey'abannange owuuna nziba. Gwe keera bukeezi ogambe nti ntaddewo Namboole
buli gwe baali bajjeeko enguzi ku kisaawe kya Entebbe International Airport jangu ennambole olaba obuuna abamalawo baanammwe ebintu byeboogera ku kisaawe Entebbe bituufu 100% bakati mbanyumiza eki kambanyumiza olugendo lwange nze nga nzija kuba namisinga flight emirundi 2 nembukinga air ticket. In fact zonna natuka ekisana nenzikansolinga nengula air ticket buto naye nga nayina bino wammanga byonna ebintu byetaagisa okujja Dubai. Nayina air ticket yange nga nina visa nga nina tuba ne invitation y'omuntu akuyita eno oba ina okuba ne photocopy ya endagamuntu ye oba okitegeera kati twabanga ne 2 air tickets naye endala nge bafeeke ne tuba neki corona test kati ogwasooka ku corona test bino bye batujjangako eyo eya rapid nabo bafunirawo ssente bakuwaliza kusinga ziri positive of course batogenda genda bogenda kumisinga enyonyi naye nga amazima ga Katonda mugulu toyina covid kati awo namisingawo flight ogwasooka era neninya nenzireeka nenkomawo nenkomawo ka clinic kali awo wansi oba kayita manya kazuli manya bito kayita linnya kyawo era bwe nadda ne bankebera nempitawo nga results ntuufu ne twambuka waggulu twasanga omukazi omunyarwanda atuula nnyo ku kimeeza awo simumanyi linnya nga waliwo abaana bakaaba amaziga baanamwe nga abaana bakaaba amaziga nengamba ate kiki kino yandabira mu linaga gwe jangu leeta passport yo kasitaafu na passport n'ogimuwa mu ngalo bwoti ne bw'oba oyina buli kimu kyakusaba n'okiwaayo ababulako okugamba weeyambule ndaba ennika gy'oyambadde bananga omukazi ne mugamba nansaba kino nambuuza ogenda kukola kikoze ngenda kukyala nangamba ogenda kukyala kukolayo ki manya kubira brother wo kati akuddemu bw'oba ddala ogenda mpa ku chati zammwe ze mukyatinga n'oyo brother wo bannange omukazi ennyonyi yasimbula n'egenda n'atubiza passport nga tetumanyi waafuniramu naye nga ennyonyi emala kusimbula naddamu nakwa passport nagagenda ewaka olwokubiri nawe era nenyisinga ennyonyi mu bitiibwa ebyamaanyi naye nga n'ensonga entuufu sigimanyi. Olwokusatu kukozesa lukujjukujju najja straight saatunula ku kimeeza saakola ki olona testi zonna nga nzikoze nengenda wali webasayingira in naye era olina okubaako wali awasemba wennyini ejenti wa alina okuba nga alina gwamanyiiwo era amugamba omwana bwati ne bwati ajja indati bw'aba takulagi tabagambye nti ojja nawe era omisingirawo flight bannange kika sirabanga n'eddoboozi eryawamu nduumira amagye nga gava mu mawanga ag'enjawulo tusooke tujjewo enjawukana zaffe gundi simwagala gundi yanvuma tugatte eddoboozi eryawamu Saudi Arabia kuba Omani njagala okube Jordan kuba Kata okube Bahrain okube Europe yonna njagala mukube tugambe nti ekimala kimala bana abaana batubidde ebbanga ddene batusabye ssente ez'ennyonde ez'okumukumu ku Kisawe awo Entebbe Airport abo abaana bo bagamba ogenda okukola tebaagala kukola era bwe batulabanga tujja eno okujja okupatikana balabanga ffe abatategeera kati naawe tugenda okusinziira tubalabise buli muntu yenna okusinziira mu busobozi bwe vidiyo yo neweenaabeerabiddwa abantu 2 kijja batukitugasa oba erabiddwa miliyoni kijja bakituyamba tubalabise kubanga tetulina wabbaloopa walala ensi bagyefuga ensi bagigabana kati buli afuna obudde kuba bakube enguzi ejja kuggwawo nabula nze sibyerabira mitwalo gyange ebiri gye bandyakombo emigugu simayanga teginywedde solo teepu biki ate nga n'emitwalo ebiri ogiba bannabawako 5 ne baŋŋamba muffe tekugaba kyenji genda wali ogula ekyenji nga nekyenji batunda mutunde nenvaawo nengenda wali ku immigration bwe natuukawo gaali naŋŋamba mbugwe nga totufaananira agenda bweru gweolina obusobozi gwe okusobola okweteekamu simanyanga accommodation simanyanga bikinga muntu kigwe asobola okuwa invitation sibo ne bangoba ne banziza emabbali omukyala naŋŋamba mbu toyina kayanirawo munda kamera zibeera zikulaba simanyanga biki ne baŋŋamba mbu naye ekwatya musimanyanga emitwalo 15 mbu ogenda giteeka munda mu passport oddeyo wali omusajja gwolaba ayambadde bwati ne bwati bw'oba oziwa
nange ensimba layini sente saaziteekamu nga ngenda nga ntuuka koyo omusajja nga mbuuza olagawo nga muga Dubai nga konamu sitampu nga nnyingira lwali okuyingira bwe nti omukyala yankubirawo essimu nangamba gwe sente nga tozitaddeemu. Madamu bamutulaki oleese ebizibu bingi ku Entebbe airport gwe wennyini management etusobedde Civil Aviation Handling Service mukulu kuteesa wesiba ku kisaawe kyaffe ne tukikulekera nindi service zikulema sente abantu bakuwa wagagga wali oli muvundu fuge naye toyina sente yonna gyogenda genda nayo mu ttaka sente zojje ku bantu ku airport. Mr. Kuteesa, you cannot reverse your years. You are in your late pain. Ebigere byakuzimba wayini owalula biwalule. I know. Kabulengane busimanya ate oyogedde Kuteesa toddanga muzebe n'obimbuulira bikyuli. Ne Kuteesa toddanga muno mpeneenerako nze bisibimanyi. Ofuza abantu baba wadde sente muli ku airport sente muyina naye ate ne mu extortinga buli kantu konna ne mubba emmere ne mubba perfume ne mubba deodorant ne mubba ensawo ne mubba buli kintu ne musokoola ensawo ne mutwala sente z'abantu ne muba misingisa ennyonyi kizi. What is this? Na Uganda airport abakozi muyina okweddako muyitiridde mukoze kiosks mukoze business mu bintu by'abantu overtake omuntu amazaza akunyonyoda mu living sawa yivo ticket eno gisomye notandiko sinika ebinnyo kyonna kizimbye ebifeesi eringa erimu amambuluga. You idiot wava wani yakuwa omulimu mbwa gwe komanina ne mumalako abaana emirembe. Omwana atunze buli kimu agenda mu nsi ndala kweyiya ayina tiketi emu emutwalidde emyezi 8 ofuna ekisiru kiri ku kawunta kinoonya emitwalo 2 omuntu n'amisinga ennyonyi. Mulimbwa temuyina kimuli mulimbwa nammwe muddugalira ku airport n'obisanga ng'essaati za bbulu zonna zagegereko naye mbukikola ku airport. Muddugaziza airport yaffe mukifudde erinnya ebbi embwa zino ne mumalako abantu emirembe Entebbe airport naye bamutula kigwe gwe abantu tebali kusonyiwa oddukanye airport gaddibenga lye tunoonya newe tukuwolereza nga tetuyinaawo abantu nga buli kyeboogera weekiri. Mukulu Kuteesa handling service ekugaggawaza n'abazzukulu bo bali babagagga naye omululu gw'essente gwakubeerera kimisikini mu maaso ga Allah. Ne bw'ofuna ssente otya osigala oli misikini ogenda kufa bakuteeke mu bugoyegoye bakuyingiza entaana oba gwe Kuteesa oba gwani oba muli bagagga mbwa ogenda genda mu ntaana anytime from now. Nenumalako abantu emirembe n'ogudu buli kintu n'olulunkana oyagala buli kintu obeere mu palamenti obeere minisita obeere defense buli kintu bannanga obukopi nabwo kibi n'obuluvu ofunyeeko Katonda akuwadde naye n'osigala ng'oli mululunkavu ku mutima. Abantu ne bakola ku airport omuntu ozze ofuna omusaala gwo tomanyi gyendaga enkula ze passport ne ticket wambwa. You idiot, what else do you want? Ndowooza mbadde mulinze kuwulira ku ddoboozi lyange nange ekikwadagana n'Entebbe airport. Entebbe airport ndifa njirojja n'obulamu bwange bwonna bw'ombuuza ekintu kye ndifa seerabidde ndifa ndojja Entebbe airport. Entebbe airport ne muntu subye ennyonyi n'egenda omusajja bambi abasirikale nabo ne beegayirira abamu abaliko ne bagamba bannanga abaana basoose kutunda bupoloti bwabwe mubaleke bagende nga wa mukyala gwe n'erinnya nalikwata bamuyita Jennifer erinnya eddala lya Kinyarwanda ndyerabidde era olugambo lwe twafunako awo ku airport olutonotono nti oyo muganda wa mukyala Janet Museveni kyova olaba n'amaanyi yali akozesa mangi era abasirikale be baatubbirako
timunnange bwe tuyongera okubawuliriza naffe tujja ggubwa abasirikale ne batuuka otukwatirwa ekisabe bakyasinza okulya byobusente empaayo 10 mpaayo 5 mpaayo ki bw'oli obusente obutono tabukwata yasooka ne yeekwasa visa abalina visiting visa n'abagamba ddeeri e Uganda tewali mirimu lwaki buli mugendera ku visiting visa Uganda teri mirimu mukolere mu nsi yammwe ki ekibazo nza okgenda mu Buwarabu ne tumugamba ffe tetulina visiting visa tulina employment visa nga employment visa eraga n'ekifu nti teacher omuntu agenda kusomesa nga eraga n'okulaga nti professional teacher mwatulemye okuyita ku Kisawe Ethiopian Airways negenda Kenya Airways negenda ne Fly Dubai nebuuka ku ssaawa 12:45 nebuuka mukazi n'atukunamira n'otukunamira omukyalo omulungi oyo n'agamba ndoza ke kabonero ku mujjo tegeererako nti temujja kugenda abaana nga bali awo kampani ziri sitaka ntuwozo bafa abayitidde mu ba agent fe baganda naye nga n'abali mu uniform abayitirivu bali awo abaana bali mu kaaba nzireyo ntya n'akasente k'obadde oyinamu akatonotono okakutte n'okawaayo mu baniino kyokka ate oli abakulira n'akulemesa okuyitawo naye nga buli kimu kirina lwaki mutulabye ennaku katukozese pages zaffe zetulina ne bufolo obutono lwaki tusharinga amaloboozi ekiri ku airport oba kyetaagisa kukyusa oba kyetaagisa ki bannaye enguzi eri ku Entebbe airport bombuza ekintu kyendipaseerabidde Entebbe airport njirojja lwange ng'olina okuddayo nga ne transport yanzizaayo gyenvudde siina adde olwataano okusobola okuddayo osobole okunoonya engeri tosobodde kurebookinga tiketi nti lwakiri bakuwedde ekindala ne batuwa amagezi nti mujje ku Saturday lwatakola era twatambula Saturday tiketi neeraga Saturday nti okatambula Saturday eyo no ye Entebbe airport ndifanjirojja naye kyonna kyekiri musaasire busaasizi abaana bagenda okuva e Uganda ng'embeera egaanye n'omunyigiri akola ku aviation ku Kisawe Entebbe bannange kimala era kimala abali ku airport mususa obubbi mutubba nnyo nammwe mutubba nga tulanga naye tetulina kyakukola kitegeera because omuntu ovudde waka olina gy'olaga ogenda Dubai ogenda Kenya ogenda USA yonna gy'olaga n'otuuka ku airport ng'olina documents zonna zibeetaaga nga zonna original natuuka ku airport nga nina documents zange zonna original olowooza omusiru teyaŋŋamba mbuka gundi kayiro fever card kafu genda to the airport clinic ofuna akapya natuuka eri dakiika 3 nga teryankolako ne bancharginga $50 bancharginga $50 kufuna just katabaaka ka yellow onamala ovaayo nenzirayo ne baŋŋamba mbu you missed your flight genda mu office and work on it kutuuka mu office omukazi teyaŋŋamba mbu ate you've missed your flight you can reschedule to the next flight maker $125 nazisasula nakubya kyali wange ne mugamba nti they have made me miss my flight ne bagambye I can reschedule my flight to the next flight which is 6 a.m. nambuuza sente meka ne mugamba bagambye nti nino sasula $125 yansindikira sente ezo ku airport nenzisasula gugwasooka ogwokubiri nagenda nga nina documents zange zonna olowooza fala teyamala nga dakiika 2 ng'atudde ka covid certificate kange ng'akatuddeko oyinza ogamba alina kyanoonya yamala nga dakiika 2 nga namubuuza kiki like tell me what is wrong with my card dakiika 2 naŋŋamba it is okay okudda part eddako ne baŋŋamba mbu you missed your flight nengera mu office okutuuka mu office mbu you missed your flight reschedule it ne bancharginga $60 of which I paid naye nasalawo okusirika because singa navaayo nenjogera singa abantu abamu bavaayo ne bagamba nti yaga kiki twaliza muli sirisa ekimwa tolina munnauganda oli wano otuwoganira sirisa ogumu ekitegeera ddayo ewammwe bakiŋŋamba nnyo naye nga nakimanyiira kitegeera naye nga ku airport mususa obubbi aviation eya Uganda like if it is your agenda okubba abantu ku airport mutugambe obanga mwetaaga sente mukyogere oyinza osanga omuntu ng'ali mu muddo ng'asobola akasente k'oyagala kitegeera naye obubbi kintu kibi mutubbye nnyo nammwe ku airport you've made people miss their flight to their dream countries abantu mubasasuliza sente ze batalina sasula ku airport mubabbye sente nze kennyini munzibye sente yesterday my friend missed his flight which he was early for we had to pay $132 to schedule the flight of which he left today alhamdulillah
mutubye nnyo. Aviation, look into your work. If it is your workers bubagobe mufuna abantu abali professional temuleta babbi ku airport. Mutubye nnyo nammwe kisuse kitegeera. Kisawe Entebbe kitabuse ku social media batubba batusaba sente bakusaba sente beziti abasajja Ababbi Kisawe Entebbe kiri ku Kisawe Entebbe abasajja Ababbi bibigambo ebyogerwa kati ku social media. Nenja kutegeeza gwe mugana nga ndaba akozesa airport oba afuna omukisa okutambula ko nawe atanatambula nengo osubira otambula kino kikwata ka abamuyinza olowooza but ibinkwata konze ndi badde ngenda ddi Bulaaya nawe osobola okugenda anytime kubanga teri yazaalibwa nga alina olinnya ennyonyi buli muntu alina olinnya ennyonyi buli muntu asobola ogirinnya kasoba ng'owulira nti okyetaaga naye kankuwemu advise gwe atambula ssaawa zino omusirikale bwe lwakusaba enguzi n'ogikwata n'ogimuwa you are the first person to be blamed. Gwe omuntu n'okusookebwako okuvunaanibwa omuntu bwakusaba enguzi newankubadde owulira kikulu mubeera nnyo oba ngambe abannayuganda muli ambo nnyo ekintu ekikunyigiriza leta kunyigiriza oba otyo kyogerako ogamba bwe naayogerera wano bajja kunfukira ezzike singa omusajja akusaba enguzi n'oyogerera waggulu kuba buli kimu okiyina waguza etikiti visa ogiyina gy'olaga n'oyogerera gunoga siziina ezo sente ze musaba nze siziina munviire ngende munveeko nze nve wano nze ngende sibalina sirina sente ze bawa n'okuba enduulu muganda wange n'oteekawo akajagalalo b'ofiisa bonna abanene n'abakibona akakakundi k'abantu ababbako sente kasobola okukwatibwa naye olubasaba sente nga muziwaayo mwe mu promoting enguzi mwe bannayuganda abawa sente abasajja baku airport Entebbe singa omusajja ajja n'akutamya n'agamba mpa sente nawe n'omukubira enduulu nze sirina sente ezo ne weefuulamu eddalu naye bannayuganda mulina obuzibu muli ambo nnyo ne bw'ogenda mu nsi yawa yonna Bulaaya zonna buli nsi bw'osanga bannayuganda bonna babeera ambo nnyo muri ambo nnyo kyekijja obbassa nga temutegedde kyekijja okubaleetera okufiira buli kaseera nga mukufiira mu bulumi obulumi bugenda baluma nnyo bannayuganda nga mmwe mubeereetera bwoba okyengayo oyagala kugoba enguzi ku airport Entebbe omuntu agikuwa mukubira enduulu awo ennyini weekyange nze sirina sente mundeke mpeddemu nze nvaako sirina sente mundeke nze maama unangaana ogenda okuba enduulu agenda okulaba kasasa malawo ku airport muganda wange oyo musiru oyo muniga talina rights yakuwadde visa talina rights ekugaana kugenda ezo sente zibakusaba oddamu n'oziwaayo feke nyo tugenda kukwata tukube gwaziwaddeyo mwongere okubaamu amagezi bannayuganda saagala no too much of anything always bad muzisizeyo n'oluzungu lwange mwabe airport nammwe mwefuge nzija anytime naye mwefuge munetegeeze bulungi yenze kabaaya nja kuba omuntu engolo mu nnyindo So I just made a video of theft at Entebbe airport. Some of you are saying, Kama, please address this issue in English. And in the comment section, some of you are complaining about Vaseline, that they stole your Vaseline. Bo Pai Pai, when we are talking about theft at Entebbe airport, we are talking about expensive things that are being stolen on a serious note. Let's not take this as a slight thing. As a slight issue. Watches, expensive watches are being stolen. Laptops, phones, TV screens are being stolen at Entebbe airport. And you don't have where to go and report. Surprisingly. Last year, I myself, I was a witness. A friend of mine from Saudi Arabia came back with 5,000 riyals in her bag, plus the laptop and the iPad. Reaching Entebbe airport, I swear upon the living God, the girl had no money. The money was taken. The money was taken because she had placed everything in the luggage. That luggage bag. They took everything of hers. The girl cried from there at the airport. Nobody wanted to listen to her. That's how serious it is at Entebbe airport. So you people, if you're there and you're just silent about this, just know it's going to eat us up. At the end of the day, we shall have nowhere to complain from. This is TikTok, where you can say whatever you want. This is TikTok, where you can express your feelings. Nsaba musonyi bwe n'abantu nabwe nsobezza naye nalabye muganda wange ono ng'aleekaana ku airport ye Uganda naleekaana. Muganda wange pain gy'oyitamu gye tuyitamu nga batutidde tiketi
bali abasiru batta ticket naye woli n'osiima nze nanoonyereza ku airport bonna bakolako baggwangali obanga ku airport ng'omuntu akolako baggwangali mugibe bamwe bakola neri gyokolera passport baggwangali era be bamwe bali mu magye mu lanka ez'amaanyi baggwangali g'osuubira nti airport egenda kulaakulana nga bonna bakolako basudaani naye singa ku airport kubaddeko abanigeria kubaddeko abamerica kubaddeko abangereza kubaddeko abalasha singa airport egenda mu maaso naye airport ekolako basudaani bokka singa kuliko n'omunigeria awo g'osuubira ki n'ogenda ne bakutira tiketi ayinza n'okubuuza oli naani oba tena na muntu ng'akugamba ddayo waliwo ekisobye naye ng'ayagala okomewo nga waliwo okuwadde emitwalo aga 5 balina n'eŋŋombe egamba amakya takola nko mitwalo 5 yali akozeeko emitwalo 3 kubanga oba tutawaanya oba byebiki airport ye Uganda eyo babba ebintu balina ennyonyi enfu zireka ebintu by'abantu e Dubai ye airport ye Uganda eyo g'osuubira egenda kulaakulana ddi kyemugamba ku airport ye Uganda tikuli gundi kamera ani akola ku kamera ze airport ze Uganda tete kuli kamera awula kino ginoonyerezako n'ekirabako abaana abaliko bonna baggwanga limu naye baali babawa emirimu egyo babagamba buli mwezi njagala $5,000,000 jjukira afuna omusaala gwa $1,000,000 oli yamuwa omulimu yamugamba omwezi njagala $5,000,000 ayagala akalimo okumala emyezi 5 kati mu ngeri emu oba endala alina kunyigiriza gwe afuluma eggwanga n'omuwaayo akasente k'omuwadde nasobola okususulalira ebbanja lyeyagulirira ng'afuna omulimu ogwo osuubira ki kutunyiga abantu abamu bayita na Kenya naye nga tale tuyita ku airport yaffe Uganda ne tuleka ssente zaffe mu nsi yaffe naye n'ova mu Uganda ng'ofuluma ng'ambe ga ng'osibudde abiba mulinga basiibudde nga banaye musabire empitewo airport ya Uganda esiyo kyokka ne balaba obuzungu ne bamulabanga malayika airport ya Uganda babba ebintu gwava Dubai bave mu nsi kyoyingira Uganda Uganda tuka Uganda ng'engoye zo basokoddemu TV bazibbye babbi esimu airline singa airline ya Uganda envuwa fupululu temudde mukulinya nyonyi yawe mukiriza kubanyigiriza mulinyikiriza babba enyonyi mugizire bajja kwesootinga afande katumba mukubidde mulanga emirundi emeka mukasera fe tudde mabega mukasera fe tuswazibwa lwakalaji eri ku airport yemu y'Abasudaani naye singa mubadde mu Nigeria mubadde mu Kisingo airport ekulaakulana tuleekanye ekimala mulekerawo obubbi mulekerawo okujjako abaana ssente ze ngenda kutolunako olumwe namba weyo kubanga mbalina abanyina kugamba genda ku namba weeti genda kuwoma kati genda kono yagenda kukolako nga si ya buloolo mulekerawo obubbi mufuna omusala gwe mufuna agubambala mulekera mpozi nga mutugamba emirimu gye baba wasijja mwesiwe mulina okutuulaawo nga temumanyi kye mukola ng'enjaga ng'eyitawo ebiwumba by'abantu nga biyitawo amiina I have to bring my wallet. I was scared.